Munange tugenze wagundi tugende wa anta amonko Matini Triple A. waliwo ebizibu ebikwambala n'ogamba guno omwaka Katonda yandigulinzeeko guleeta n'aguleetako mu maaso kubanga bino ebizibu anita byafunye guno omwaka tabirabangako bagamba nti ebyembi bisekerwa ennyumba ya gundi ng'ekutte omuliro nga tegukutte wamu nnyabo waliwo ngambye mbu wansi eyo olunaku olwali bajja emmotoka nnya ziweze nnya zibadde nnya ezivudde wali Nakasero eno egundi ekiggo bajjayo bbiri kati olunaku wali bajjayo nnya wane Nakasero wali ku Mackinnon Road wali bajjayo nnya naye mbu ekiri munda eyo oyinza okugamba parking namba omusajja anyumizza ng'agamba Terakaaya n'amugamba ezolabako ntono bw'oyingira munda eyo parking esuza n'emmotoka 10 naye oba gundi oba omukyala ayinza okuba atunda mmotoka mmotoka atikula emmotoka ze nga tetumanyi ayinza okuba mutunzi wa mmotoka maybe ng'alina bondi kubanga bondi we wakaawe omanyi abadde ateekayo yaki ekyo nasemba kireba ku kyali wange Sika Embuga mbuga lwe yagula emmotoka ne zijjula olujja olusooka kati nga alinawo amaka ag'okubiri awo n'ateekako ne mu lujja olwokubiri kati ne mubuuza emmotoka zino zonna ozivuga ddi kati nga wajjawo ati e Kampala ku makya n'addayo wano egundi ebuziga olukomawo akomawo n'andala kati waba yatodde e Kampala emirundi ena kyokitegeeza emmotoka nnyo onaku ez'enjalo z'avuga ebyo byonna nga bikyali awo benzo ogirabyeyo ekisinza okuluma abantu emmotoka gye yalayiriramu obwedde erumya abantu amameeme omusajja ayogeredde emmotoka ebigambo agambye eyo emmotoka gy'olaba egula akaalo kalamba eyo emmotoka gy'olaba emala bajeti y'ewaffe eyo emmotoka gy'olaba esobola okumala ebizibu bya bannayuganda e Kampala wonna ne ngamba ekiki nga mpulira ddala obusungu abujja ku ggomba naye Triple A mu butuufu obulamu abadde atambulira ddala buli bwennyini obwalagirwa abadde ali mu birooto by'ebitu ebyennyini nnyini abagagga wano beesuddiya nnyo mu bali mu bulamu bwabwe obutuufu wallahi omukyalo ono abadde mu bulamu buli bwennyini mu butuufu waliwo ekintu ekijja nga we yakibalawo kibadde kitambulira ddala kubanga buli kimu olabira ddala nga kiri class twetaaga tusooke tulambule ku maama Kadaaga tulabe oba nayo obulamu bwali obona so embeera eyo wetyo ebadde wali eri e Nakasero Mackinnon Road ng'emmotoka ezo zijjibwayo tetujja gamba nti no ziboyeddwa kubanga okuba kubanga kuwamba but essaawa zino zitreatingibwanga kizibiti exhibits biringa bizibiti nti banoonyereza tomanya bayinza okuza ne bagamba nti ssente ze tubadde tubuuza gye zaalaga zagulanga mmotoka zino oba ne bagamba nti tukizudde zino emmotoka mu butuufu yazifunamu ssente ze tezirina buzibu nga zimuddizibwa naye omusaala gwa nita tegusobola kukola bintu bye byabadde akola omusaala akola bimeka kikisinga obukulu anti kati question ebeera nti akola bimeka gwe omusaala afuna mungi naye ate kisinze n'ebintu by'okola okitegeera kubanga naye byakola bingi nnyo byainvestingamu ssente kati wabeera questions ezo but ensonga zino ziri ku mikono gya poliisi n'ebitongole ebirala byonna byonna ebikola ku kunoonyereza ebyamagye nabyo byonna byonna so tusaba nti bajja genda maaso n'okuupdating eggwanga ku bye baba n'abazudde nebigenda maaso naye abamu ndabye nga emmotoka ziba zimbye obutimatima naye mukkirize ekirala abantu abannyonnyola ensonga zino muzirekera abazitegeera bazinnyonnyole ensonga twagitegeera otuuzizza abantu obalimbye nti emmotoka ya ssente bwe zisinga emmotoka ya ssente endala mulindeeko tulinde nnyini kutwinkuula lutalo luno aveeyo atugambe nti bino byamuddizibwa byabaliddwamu nga biva mu musaala gwe bino twabikutte bannayuganda mulyoke mujaganye naye balyose bannange omukazi yabakola kinga ayambye eggwanga bannaye si byangu bati byebyo simanyi oba tugenda mukummulamuuko oba twongereyo okuba emboozi na nnyingi poliisi ayinza otubula ekyokukola naye ye nanyini mmotoka ezaali mu mbeera ki Triple A egyali atali bubi nnyo akyagenda mu maaso nokola nti bwe kimu kitambulira ddala nocooperatinga kwegamba okukwatagana n'ebitongole ebikola okunoonyereza okulaba nga mu butuufu banoonyereza era kitegeddeko nti ku lwokutaano ekokasi egenda kubeetuula NRM kokasi egenda kubeetuula era nsuubira nti ensonga ze za ku mwanjo nnyo sayidi eyo kino sikirabanga obwana gwaze nga bannamateeka be munnamateeka we Alaka azzi gyali kitegeeza byonna ebikolebwa bikolebwa nga bali mu mateeka munnamateeka we waali ennaku zino wantu wabadde so tight nga otera okuyita oyo badde obeerabeerawo nga bino bigenda kye basooka okukola basooka ne bajjawo security gye twamanyiira
obadde oyitaayita wa badde mpita okumpe buli lunaku buli ssaawa waliwo abaserikale abamu baali batuula wano mu kati abalala nga babeera wali eri ku geeti lingawo nti wano yalinga ataddewo ka police post yalinga police post kubanga tonatuuka wali waliwo inosooka n'otuuka ku bano ne bakukkiriza n'okyama waliwo nawo omulala omuwala awo sijja mwogerera naye abadde atuula ababeeramu awo nga mupoliisi nga yambala ngoye za bulijjo wali wano yabuzeewo alabika y'omu ku bagenze ne sabbiiti bonna babadde bantu ba wano oyo mukyala wano ekitone nnyo abadde alina ndowooza abakozi ab'ewaka bawera 30. wafunako omukisa ogulingizaako munda nali ntuuseemu wali watya nsiigire ekifaananyi mweyo parking omwo omuvudde emmotoka eyo mweyo parking eyo parking ogiraba awo nti ntono nebadde egendamu emmotoka eziwera 10 era kyalimu bakatwala 2 ezze baasosotwana yakusatu kali gwe linda olabe zifulumayo era akasero nalaba nga nnyumba za bulijjo naye wano wano kirala wano kati okutuuka ku geeti ebanga ennyumba oba oyise ku geeti 4 eyo gye yalayiriramu kika kya Lexus omwaka 2025 kitegeeza mpya nnyo ya mwaka guwedde yajja mwaka guwedde naye tetubitegeera bungi kuba yagenda okujangeza enamba zaggwako kati tumanyi baali bagirizavingira enamba oba nazo zaali kubanga bagenda ogireeta ng'enamba ezo zaggwako dda twali tutandise akatono okimala emmotoka eneggula ekyalo kiramba oba eggombolola yes eggula eggombolola ddamba erimu budget emmotoka eyo okiraba sigikwatako singa yaddira n'azimba eddwaliro n'ateekamu eddagala oba nfuna guli musaala gwe sente ze zaafuna zakozesezza nyingi omusaala afuna sente meka omusaala nze njaga President Museveni ne General Muhoozi bakole omulimu ogwo gwonna bave okuva ku Anite paka wansi bonotugwa ku PDM ojja kusanga sente kwera 6 zino ziri 6 bondi namba eri munda omwo nze nengedde bulengezi emmotoka ya bei zikyaliyo bakyasomba obwedda basomba emmotoka ate buli wamu basomba naye nemmoloka ogiraba sijja gikwatako emmoloka eyo giraba ekyalo ky'ebutale gye ba bajeti yaayo ebutale gye waffe eno emmoloka emala ebajeti yaayo tukolera enguudo okukola buli kimu ye bajeti y'ebutale egyasebo eneemu bweti sente ze batuwa ku disitulikiti bw'oba oli mubaka mu palamenti neyo 11 akina komisona akina MOP opposition waga NRM nga walya ku sente y'enguzi nze kankuwa amagezi nga bino tebinatuuka wuwo weweeyo gende ewa igigi weweeyo oba ogenda kutwalibwa pulezidenti omwegayirire kuba ekijja si muntu ogamba kino ekitandise teri kuzikiza ekijja si muntu nze mbabiddeko ekijja si muntu